Okay, chenda musatu katonyeze mu IUIFM omulizo mulungi webale kwekumira ku mukuto gwesigika IUIFM. Leero 18 January omwezi ogusooka 2023. Omulizo mulungi tukwaniriza mu byafa by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olwokusatu ziba ssaawa 4 Sheikh Lot Sulaiman Wandera yabeera mu studio kubanga atunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Kabiji Rashidi ye mwanjuzi okubanga nkwanjulira programu eno olunaku lwa leero. Omulizo mulungi twayingidde dda, Sheikh yayingidde dda mu studio okubanga agenda mu maaso n'otunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Naye nga wendeta Dokita njagala kutegeeza abawuliriza nti yenna nga oli musomesa mutendeke, omusomesa omutendeke owa primary mu nursery ne primary ng'osomesa mathematics ne English, osobola otuukako wali ku Ibn Twaha Islamic Primary School e Bukedeya, kitundu bakiyita Apujani, eggombolola ly'e Kwalikwali. Twalayo ebiwandiiko byo oba obireete wano ku IUIFM obe ng'osobola okubanga otuusa okusabako, then bajja kubanga bategeka interviews osobola okubanga wewangulira omulimu. Ate omuwulizi omulungi bagamba nti omwana ennaku z'omwezi nga 6 essomero lijja kubanga litandika okusomesa. Ne bagamba nti twala omwana mangu kubanga wiiki esooka bajja kubanga basoma ebyemikono, olwo nno bayingire emisomo egya bulijjo egy'ensi n'egyeddiini. Kakati nno kankutwale mu programu insha Allahu taala tube nga tutambula. Waliwo ngambye akanamba k'essimu osobola okuba ku 0 oba kubira abantu aha ku 07 0670 osobola obbakubira okumanya ebisingawo. Katuyingire mu musomo gwaffe kubanga Sheikh yateredde dda mu studio za IUIFM. Mukadde wange nsaba obatolere ku salaamu oluvannyuma tulabe twakomawa omulundi oguwedde. Wali wano ne musaakulu, omanyi oyo yakadde wano tayagala kukkiriza ko litayalinga, naye katugendera awo n'erinnya lye. Katusimbulire obatole ku salaamu tulabe bwetwakoma omulundi ogwo tutandike inshallah. Fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mpozi twebaza Allah jalla jalaluhu akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Tuyozaayoza abawuliriza abaffe IUIFM olw'okubeera nti buli kadde babeera naffe n'oluusi batukubira ku busimu okubeera nga batwebaza ku pulogulamu. Inshallah. Era natusaasira abawuliriza abaffe abafunye emisiiba egitali gimu n'okusingira ddala famire abooluganda n'abe mikwano omugenzi muganda waffe muzeeyi waffe Dr. Ambassador Alhaji Hassani Muhammadi Waswa Galiwango. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم إنا لله وإنا إليه راجعون. Tusaba Allah berenga abagumya n'abawuliza abaffe bangi nga bafunye ebizibu ebitali bimu. Bonna tubasabira Allah abasaasire era bayongere okubeera ku IUIFM basobole okubeera nti bayigiriza eddiini yaabwe. Kabe kasinga ebigambo ebinaabeera ku bye banaafuna ku IUIFM bijja bayamba okubeera nga baguma kubanga IUIFM ssomero abantu lye batuulamu ne basoma era ne batikkirwa kubanga abayivu bonna babeera ku IUIFM. Omulundi oguwedde twatunuulira da'wa
nga ejjulukuka okuva mu kyama kati ngedda mu lwatu. Era ku olwo twalabanga nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamulagira ayolese daawa aleme ejjikweka. Era bwe yamala n'amuwa n'abantu balina okusookerako nga be bantu ashiratahu al-aqrabin, abantu be ab'okumpi, abantu b'ekika kye ab'okumpi. Era ku olwo twalabanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinnya akasozi ka Safa n'ayita abantu naye nga yagenda abayita mu mbuto zaabwe, ya banu Hashim, ya banu Murra, ya banu Kinaana, abayitira mu manyaga mu mbuto zaabwe. Era ne bakuŋŋaana, twalaba nga abawa message ey'ekigambo la ilaha illallah. Era bwe twamala twalaba nga omubaka sallallahu alayhi wasallam yayita abakulu 45 ku kijjulo naye nga bonna Quraysh asobole okubeera nti abatuusaako ekigambo. Era twakiraba nti bw'amala okutuusa message ye ey'obusiraamu eri abantu abo bonna teri yamwanukula kigambo okuggyako Abu Lahabi oyo yamuddamu bubi yekka, naye abasigadde tekyabanyumira, naye baatula butuuzi ne basirika olw'ensonga nti eyali akireese yali mwana waabwe, eyali akireese yali muzzukulu waabwe, eyali akireese olwedde baali bamaze omuwaana nti ma jarrabna minhu kadhiban, simufunangamu kagambo ka bulimba konna. Kati omuntu gw'otannafunamu ka bulimba ate bw'akaleeta eggulire n'obanga eggulire oliwakanyizza, then kiba kitegeeza nti kino kiba contrary, kiba kikoonagana na kiri kyewasoose okwogera. Njagala okutegeeza abatuwuliriza nti siira oba ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam stage we tutuuse ebeeramu okunakuwala kungi, ebeeramu ebitanyuma nnyo okuwuliriza. Kakati ekyo abatuwuliriza bajja kuguma beeyongere okuwuliriza kubanga bibeera birinnyisa imaani era bibeera bikwongera okwagala basahaba, kubanga hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam egamba la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange, fa inna ahadakum, kubanga omu ku mmwe mwabavuma, law anfaqa mithla uhudin dhahab, singa aba asaddaase zaabu nga yenkanakana Uhudi, nga yenkanakana Erigon, ma balaga ahadahum, tayinza kutuuka ku bali newankubadde ng'oli aba yasaddaaka lubatu lwa zaabu. Abdurrahman ibn Auf wabanga yasaddaaka lubatu lwa zaabu, gwe kabiji n'ojja n'osaddaaka Erigon nga zaabu fi sabilillah, tosobola kutuuka kwoli, oli abeera wa waggulu. Hadithi eyo eteeka abasahaba ku ddaala ery'enjawulo mu busiraamu. Hadithi eyo etuluŋŋamya bwe tusaana okweyisa ku basahaba. Nolwekyo nga bwe twagamba omulundi oguwedde nti daawa eno ey'ekyama nabbi yagimalamu emyaka 3. Mu mwaka ogwokuna ng'obubaka busse, Allah n'amulagira daawa agigye mu lwatu agyolese. Era ogwo omwaka gwonna ogwokuna nabbi sallallahu alayhi wasallam yagumala ali mu kwolesa daawa. Era omwaka ogwo ogwokuna gwe mwaka ogwalimu okutta Sumayya, era gwe mwaka ogwalimu okutta Yasir, era gwe mwaka ogwalimu okukosa abasahaba bangi, kubanga daawa bwetandika Quraysh n'Abawarabu abalala beegatta okubeera nga balina kulwanyisa enkola eyo etandise, kubanga enkola eyo okutandika yali ebajjako bye baali bakuliddeko nga babimanyidde. Bakulidde ku masanamu, daawa ebajja ku masanamu. Bakulidde ku riba,
da'wa ebajja ku riba, bakulidde ku bwenzi, da'wa ebajja ku bwenzi, bakulidde ku zaala, da'wa ebajja ku zaala. Engeri gye baali bakuzeemu ng'ow'amaanyi, egambo yali survival for the fittest. Kasana obeera ng'oli munafu, you cannot survive, tosobola kuwangaala. Eyo embeera eyaliwo. Era abasajja abanaku baali mu kulindirira oba esobola okubaayo eggulire eribawa essuubi nti nabo balina bwe banaatuuka beenunule. Era okujja kwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, da'wa n'etandika, abanaku baalabira ddala nga tayimu y'okwenunula etuuse nga balina kwenunula. Nolwekyo basahaba abasooka okusiramuka, singa obeera nga weetegereza ojja kulaba nti abasinga baali banaku, abasinga baali ba almustad'afun, abaali abanafu, abaddu, abaavu be basinga okusiramuka, kubanga abo baali balabira ddala nti akati tayimu eyaabwe y'okwenunula etuuse, basobole okuva mu kusinza ebifaananyi, basobole okuva mu kuweereza abantu, baweereze Allah jalla jalaaluhu. Nolwekyo da'wa n'etandika ng'evudde mu da'wa sirriya efuuse da'wa jahiliya, naye ng'ezze n'ebizibu. Era mu kaseera ako abantu okusiramuka, abantu baali basiramuka kubanga hidaaya, obuluŋŋamu Allah bw'abanga yabuleese teri yasobola buzibikira. Obuluŋŋamu nga wazze tewali abuteerayo ekijinji, bulina kuyitawo buyisi ne buyingira. Amazima ne bw'ogakweka gabeera nga mpiso, era tayimu etuuka gakufumita ekivaamu n'ogata. Nolwekyo da'wa yatambula era ng'abantu basiramuka, naye ng'abaali basiramuka baali bafuna ebibonyoobonyo biyitirivu. Kasana obeera ng'oli munafu nga tolina akubaakinga ng'alina omugongo. Era mu bantu abaayita mu mbeera eyo nga tebafunye buzibu mwe mwali Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, kubanga ye yali musajja mugagga, yali musajja mukulu, yali musajja mwakitiibwa, yali musajja mukulembeze nga tewali asobola kumwaŋŋanga. Kati ekyokubeera nti yali musajja wa kitiibwa mu mbeera eyo kyamuyamba y'okubeera nti ye yali untouchable, naye ng'ate abalala baali babakosa. Era awo Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu neyeyambisa amaanyi ge n'obugagga bwe yayina n'agenda okununula abantu abanaku be baali babonyaabonya. Era nga mu bo mwe mwali Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Yagenda Bilal bamukuba emigo emiyitirivu, n'agamba nti omuntu ono lwaki temumunguza nze? Bamukuba olw'okukkiriza da'wa ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'agamba nti omuntu ono mumumpe mumunguze, olw'okubeera nti nabo baali balaba nga bamukooye, bamuteekamu ssente. Kati ssente zifa, bagamba khalas tuwe ssente otwale omuntu wo. Era Abubakar as-Siddiq n'agula Bilal, bw'amala okumugula n'amuta. Bilal yali muddu ewa Umayya. N'abalala bangi, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bw'amala okusiramuka, Mus'ab ewaabwe baali bagagga, tebaali banaku, era baali bamuwa ebibonyoobonyo. Mus'ab baali bantu be, naye Mus'ab n'abanga yakulembeza obusiraamu, bamubonyaabonya n'aguma okutuusa lwe yawangula. Twalina sahabi omulala era ku basahabi be babonyaabonya, waliwo gwe baali bayita Khabbaabu mutabanyi wa Ard. Khabbaabu naye yali muddu
n'asiramuka n'akweka obusiraamu bwe. Tayimu bwe etuuka ne bigaana, obusiraamu n'abwolesa. Bw'abwolesa ne batandika omubonyaabonya. Mukama we yaddiranga ekyuma n'akiteeka mu muliro ne kimyuka, n'aleeta n'amwokya n'ekyuma ekyo Khabbab radiyallahu anhu. Naye Allah alina engeri gy'agenda ng'akyusa ebintu bye. Khabbab mu mbeera eyo Allah n'aleeta ekirwadde n'akisuula ku mukama we. Mukama we bw'alwala ekirwadde ng'eddagala lyakyo balina kumwokya, balina kugira kyuma ne kibuguma ne bamwokya. Era tewaali wasobola kukola mulimu ogwo okujja ku Khabbab. Akati awo Khabbab n'afuna eddembe, kati yafuuse dokita, yagenda okujjanjaba mukama we. Kati tayimu yatuukanga ey'okujjanjaba mukama we ne bamujja ku bibonerezo. Kibabadde bamuwanga kati yes, asooka amale okujjanjaba ayo kyoli. Kati bw'amaliriza treatment ng'ewedde naye n'adda ku bibye n'agaba n'embooko ze bupya okutuusa omulwadde mukama we yagamba nti omuntu oyo mumuleke anzijanjaba. Khabbab ne bamuleka, bw'atyo bwe yasavayuvinga. Kati Abakuraishi tebaakomaawo wokka, ne batandika kubanga baakola plan ne bagamba kati essaawa eno tulina okutamya abantu bano eddaawa eno empya eno eyakajja eno tujoogerere ebigambo bisayirisi kubonyaabonya buli yenna aba agikkiriza, abantu bagenda kugyetamwa. Boogerere obusiraamu ebigambo tugambe nti eyo ddiini y'abagoba ddalu, eyo ddiini ya mizimu, eyo ddiini eri bwete, eyo ddiini y'abalogo, tukyogerere. Era baagezaako ne bakyogerera naye nga tekyagaana muntu kusiramuka. Ne basiramuka bagamba nti ate oba ebibonyoobonyo tebituganye, tebituwangudde, tunywedde, kati ate ebigambo obugambo. Kati bwe balabanga n'ebigambo biganye ne bagenda ku pulaani endala ne beekuŋŋaanya ne bagamba kati mumanyi kye tulina okukola. Muhammad ono omuntu gwasinga okuwulira ye kitaawe omuto Abu Twalibi. Tugende wa Abu Twalibi tumusabe atugambire ku mwana, omwana atuveeko aleme kufuma bakatonda baffe. Batambula nga bagende wa Abu Twalibi nga bamuyitiramu. Bwe bamala omuyitiramu Abu Twalibi radiyallahu anhu nedda si radiyallahu anhu kubanga yali yasiramuka. Kyembadde njagala n'okubuuza. Yali yasiramuka newankubadde nga abashiya bo bagamba nti yasiramuka naye nga asahu alqawli teyasiramuka. Abu Twalibi ayita Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amugamba wange abantu bano bagamba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Abantu abo mbadde nkusaba nti ensonga eno wandigize ogiwummuzaamuuko n'ogita. Ey'okuvumirira amasaka. Yes. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'abaanukula n'agamba ntaata omuto, njagala okutegeeza nti law wudi'at ash-shamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka ma ana alayhi ma fa'altu. Singa baba baleese enjuba ne baginteeka mu mukono ogwa ddyo kuba eyokya nnyo, ne baleeta n'omwezi ne bagusa mu mukono ogwa kkono kuba gunnyogoga nnyo, nga baŋŋamba nti ove ku bintu bino toddamu kubyogerako. N'agamba sisobola kivaako yadde n'olumu okutuusa ekigambo kino Allah lw'anaakifulumya kiveeyo oba nze lwe nnaazikirira. Nabbi bw'amala okwogera ekigambo ekyo, taata we omuto Abu Twalibi namugamba nti mwana wange genda mu maaso, nabaga muwale go ahead.
akati bano ne babanga pulaani egudde butaka naye nga ebyo byonna byali mu mwaka gwakuna min albitha okuva mu kufuna obubaka funye obubaka daawa siriya ewedde akati ali mu mwaka ogusooka ogwa daawa jahariya omwaka ogwokuna mina nubuwa amaze okufuna obwannabbi bwe baamala ne bagamba atukoleyo pulaani endala abakuraishi okutulugunya kiganyi okuvumirira nayo kiganyi basindisa abutwalibi kiganyi ne bakolayo pulaani endala ne bafunayo omuvubuka kumpi ng'ali ku sayizi y'emu neya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne bakomayo abutwalibi nga bajja n'omuvubuka ne bamugamba nti ya aba talib tuzze n'omuvubuka ono kubanga kirabika oyagala nnyo abaana abalenzi twagala ffe tukuweemu ono agenda kukolera oli byakola akati ffe otuwa oli ffe tuwe muhamadi tutukuwa ono abawe muhamadi bamukole ki bagende bamutte bamuwumule kubanga balabanga solution mu ddaawa eno okuzikira balina kujjawo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga ye solution yokka naye nga baali batya abutwalibi abutwalibi kyeva bagamba nti mumpa omwana wammwe li urabbiyakum mbalerere nga mwagala nze mbawe owange litaktuluhu mugende mumutte biisa ma tatlubun kyemuzza okusaba kibi nnyo mwagala mumpa owammwe mulere akule tayimu bwetuuka addeyo ewaabwe nze mbawe owange mumutte aga nti ekyo tekigenda kukola balabika omanyi allah waabaana akuvaamu takuwa bwongo bwakulowooza buli kyokola kiba kiyiika buyiisi nolwekyo eyo pulaani negwa butaka era tebaakomaawo ne bagandi kati okuva wano lwe waganye tuddeyo ku pulaani yaffe eyasooka kibooko zitokote buli yenna abeera asiramuse kibooko zitokote kubanga baali kati bayiiyanga ebibonerezo kumpi on daily basis tyalwafunyeyo ekirala kino bwe okikola kino omuntu akafiiringa aka tukoleyo kino nga bagenda baleeta ebibonerezo era nga abaana kibooko bazifunira ddala bakuba n'owunga bakuba emiggo n'owunga n'otamanya kiri ku duniya nolwekyo daawa netambula ngeri mu bubonyobonyo bwetyo okutuusa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam omwaka ogwokuna bwe guggwako nayingira mu mwaka ogwokutaano n'atuula nalabanga embeera egaanyi nayita basahaba abanene omwali uthman ibn affan radiyallahu anhu omwali abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu omwali azubair ibn al-awwam radiyallahu anhu omwali mus'ab ibn umair radiyallahu anhu omwali ali ibn abi talib radiyallahu anhu basahaba abanene n'abayita ne batuula nabaga nti bannange embeera ezibuwadde abantu abasiramuka bafuna ebibonerezo abamu bafa nze ng'omuntu nemereddwa okubataasa nze mukama wammwe nze kamanda naye nemereddwa okubataasa kyeva abawa pulaani nagamba pulaani gyennyina tulina ensi wano etuliraanye gye bayita Ethiopia Habasha etuliraanye Habasha eyo omukulembeze waayo aliyo mulungi tayinza kukkiriza muntu kulyazaamaanya muntu nga mulyazaamaanyizeeyo Habasha aga n'olwekyo mwandibadde
mwandibadde kale mufuluma wane Makka muveewo mugendeeko Habasha oba oli awo Allah n'ataasa era omwaka ogwokutaano mina nubuwa basahaba 15 basala pulaani ne bava mu Makka ne bafuluma baatoloka butolosi budde bwa kiro n'okuvaamu nga tebabakiriza ate akati banakutta kati abantu abo 15 baatoloka ne batambula okuva e Makka bagenda bayita mu gasozisozi naye nga balina okugenda paka ku mwalo bwe banaatuuka ku mwalo ku nnyanja eyo balyoke basobola okusomoka Red Sea bagende mu Ethiopia. Era bagenda batambula jjukira nti wawanvuko bwe batambula ne batuuka ne basanga waawo omusajja eyalina akaato ne batuula obwato obwo ne bubavuga ne bagenda mu Ethiopia. Abantu beeri bagenda okuddamu amagezi nga balina abantu be batali kulaba. Gundi nga talabika tuva ku ayo naye Musakulu talabika naye Kabiji talabika naye gundi talabika. Abantu abo bandibanga bakutte ekkubo lyawa ne batandika okukola omusaako okunoonya abantu 15 abaali bafulumye ekibuga Makka. Mwabwe 15 mwe mwali Jaafar radiyallahu anhu era ye yakulembera abaasengwa ku Burundi ogwo. Era ekyo mu bitabo ebyafaayo by'omubaka baga nti okusenguka okugenda mu Ethiopia okusooka kubaga bagendayo emirundi 2. Tulina al-hijra al-ula wa thaniya. Kati abantu bano batambula 15 ngambye nti mwalimu Jaafari radiyallahu anhu, mwalimu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, mwalimu Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, mwalimu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, mwalimu Musa ibn Umair radiyallahu anhu, mwalimu Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, ne mubaamu Abu Salama, ne mubaamu ne Ummu Salama, ne mubaamu ne Sahla, ne mubaamu ne Suhail. Baali 15 mu kusooka abaasooka okufuluma. Kati abantu bagenda beemulula ku individual basis nga si gurupu. Bagenda beemulula era wagenda okuyitawo ennaku entonotono nga Ethiopia ewezeyo abantu 83 naye nga abaasooka okufuluma baali 15 okwali abasajja 11 kwaliko n'abakyala 4 nga abakyala abo 4 mwe mwali muwala wa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam gwe bayita Ruqayya mukyala wa sahabi gwe bayita Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Era mu bakyala abaalimu mwe mwali Ummu Salama. Ummu Salama yamala n'afuuka muka nabbi naye nga we bagendera mu Ethiopia baawe Abu Salama yali akyaliwo. Kati yali Ummu Salama balina omwana nga bayita Salama kati ngono Ummu Salama ate ng'oli ye Abu Salama. Abantu abo ne batambula ne batuka mu Ethiopia ne bayingira. Bwe bayingira mu Ethiopia ne beeyanjula ne bagamba tuzze wano Mukama waffe atusindise wano. Akata tujja kwogera enkya mugira muwummula muli bagenyi bange babatwala okuwummula. Neeri abalondoola nga basindise delegation bavuga embalaasi okwekutula bajje banone wano abantu bano babazzeeyo bagala kuzzaayo bantu. Era delegation yali ekulembeddwa Amr ibn al-As aho nga tannasiramuka. Kati bajja bayitawo bagenda ewa Najashi kabaka bamugamba ntulina abajeemu baffe tulina bakyewaggula abayeekera
abaatuvuddeko baliwo wano, abakulembeze bakulu banne eri batutumye, abantu abo tubazzeeyo kubanga abantu abo yusafihuna alihatana, abantu abo bagamba nti bakatonda baffe tebaliyo, abantu abo bagamba nti ffe ffenna twabula, abantu abo batwogerako ebigambo bingi, batwawudde yawudde ffenna. Kati bakulu banno bakusaba nti abantu abo batuwe tuddeyo nabo getubaseemu disipulini. Najashi n'abagamba sijja kuwuliriza byammwe okujjako nga nabali mmaze okubawuliriza, agamba mubampitire. Ne bayita abasiraamu abo ne bajja ne bayimirira mu maaso ga Najashi kabaka. Bwe bayimirira Najashi n'abagamba beewozeeko, ne batandika okwewozaako n'omwogezi waabwe omukulembeze Jaafari mutabani wa yali mutabani wa Abdul Muttalib, kubanga Jaafari yali omu ku bataata abato aba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'amugamba nti ffe kunna ahlu jahiliya, ffe twali bantu abaali mu mulembe guli ogwo obutamanya, twali tusinza amasanamu, twaziikanga abaana ab'obuwala nga balamu, twali mu kuzannya zaala, twali mu kuzannya mwenge, ng'ow'amaanyi muffe byalya, omunafu gwe balyako, twali bubi okutuusa lye yatujjira omusajja nga wamuffe, nga tumumanyi wamuffe, n'atujjira n'empisa ennungi, n'atusomesa okusinza Katonda omu yekka, n'atusomesa okubeera nga twagalana, n'atusomesa okubeera abooluganda, ne tumukkiriza. Naye bwe twamala okumukkiriza, abantu baffe ne batussaako olukongoolo, batubonyaabonya, batutta, batuyisa bubi, okutuusa lwe yatugambye tanedda mugende mu Ethiopia, kabaka aliyo, tebajja balyazaamanya nga gyali, kwe kujja wano ewuwo tusobole okubeera nga lufuna obwenkanya. Amru ibn al-As n'amugamba nti abantu abo bavuma ne Yesu, bavuma Jesus, bavuma Nabi Isa. Kakati Najashi n'abuuza nti ma taquluna fi Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam mumwogerako ki? Ekibuuzo bw'amala okukibuuza, surati Maryam yali esse ku ntandikwa ne basoma aya ezisooka surati Maryam. Surati Maryam ng'ennyonnyola Nabbi Isa alayhi salaam, engeri gye yatondebwamu, kigambo byonna Qur'ani ng'ebinnyonnyola. Bwe yamala Najashi n'akola komenti n'aga nti ebigambo bino by'osomye nabiri mu Musa bye yajja nabyo tebyawukana, byava min mishkatin wahida, byava mu sausage emu. Kati Najashi bw'amala okwogera ekyo, bano bwe baali basindise okuwondera abadduse era nga babasanze babalabako baggwamu amaanyi, era mu kuggwamu amaanyi abantu abo ne babaleka ne basigalayo, abaava e Makka okuwondera abantu bano ne babagamba nti muddeeyo. Tujja balaba nga baddayo. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Naam. 3 eziise ku ssaawa 4. Awo wetutuuse, naye mbaddewo n'akabuuzo katono nnyo. Naam, fadhali. Nabbi okutuma abasahaba bagende wa Najashi, n'abagamba nti musajja mwenkanya. Nabbi yali atuuseeko no mu Afrika n'alabako oyo kabaka oyo, oba kyali kitya y'okutigiira ebifa ku musajja oyo? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali tatambuddeeko kuva Makka we baamuzaalira, era okuyonka baamutwalako butwazi mu kyalo mu Bani Saadi. Bwe baamala ne bamuzza mu Makka nga talina waamanyi. Naye
ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabikoleranga ku bubaka nga bwe twalaba ku mulundi ogwa emabega kaawo nti obubaka buno waliwo obubaka bwe bayita ilham Allah akuwa message nebeera mu bwongo n'ogirowoozaako at that particular time oga nti nyina kukola kino. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yafuna ilham nga mu Ethiopia walungi basahaba bwe banaba nga bagenzeeyo bagenda kufunamu. Era abawandiisi b'ebitabo bya siira balina ensonga zebawa, ensonga 3 nabbi ziyavaako abeere nti alagira abantu bano bagende. Esooka yayagala ataase bano obulabe obwali mu Bakuraishi bano abashiriku. Ensonga ey'okubiri yayagala daawa eve mu Makka efulumeko egendeko mu nsi endala. Ate ng'ensi ezaali zeetooloddewo ensi erabika nga eyali ennyangu ku daawa okugendayo yali Ethiopia. Okusinziira ne background eyaliwo nti eyo waaliyo abaali bazze okumenya Kaaba biki bwe bityo background eyo eraga nti eno bwe tusindikayo abantu tujja kumalako. Ensonga ey'okusatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayagala atandike markaz center endala eyaddawa islamiya. Wakati wano yalina center emu yokka ng'eri wano, naye kati bano basahaba singa babanga basenguse ne bagenda mu Ethiopia ne babakkiriza ne babeerayo tebagenda kusigala bokka, bajja kubeera nga nabo beeyongera okukola daawa obulamu nga bwebuli era nga baguddewo sente endala. Mashallah. Tweyanzege mukadde waffe Sheikh Lut Sulaiman Wandera, Imam Masud Nur, Director Yusra Islamic Center and Quran Memorization. Yusra Islamic Primary School, Yusra Islamic Primary and Quran Memorization Center. Barakallahu fiikum. Woba olina omwana oyagala akwate Quran al-Karim, mwana nga bw'asoma n'ebirala nga basoma n'ebirala, Sheikh ajja kuwa akanamba mu nkome ng'asiibula inshallah. Omulizo omulungi osobola otegatirako wano ku 075 931 931 oba 077 973 099. Olina ekibuuzo oba olina kyoyizeemu ng'osobola okugabana n'abalala tukwaniriza. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abanyana gy'osinzidde? Yes, sebo. Allah bagumye. Mashallah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Barakallahu fiikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Amanyana gy'osinzidde? Yes. Yes, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koja. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji. Naam. Buuza. Omuntu eyayonsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bamwijana eyayonsa. Okay. Assalamu alaikum.
عليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. الله. أفيكم بارك الله. الله. آمين يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله. من يرجع ما شاء الله. يس. آمين آمين يا رب. آمين يا ربي آمين بجنة الدولة. آمين يا رب. يا جنوج علي روبي سيمو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وانا مكذابة يقول لي بجري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. kale ssebo amanya ne gyosinzidde. Yes ssebo. Yes. Alhamdulillah. Okay. Aya ku mukuto ogwesigika ayu FM omuwulizo omulungi, webale kubanga weekumidde ku mukuto ogwo. Aya dakiika ziizo ziri 42 kandabeyo babiri tube nga tusiibula. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Alhamdulillah. Amanya mkutiwa Nasibu Singide Nakaroke. Nasibu Nakaroke. Ndaba abasiramu basahaba basenga okuva Emaka addawa Ethiopia. Olina abantu boyogeddeko naye waliwo abantu abasooka okukkiriza obusiramu nga sahaba Abubakar. Kimuwuliramu mu bantu abo baatambula okugenda mu kutulugunya abantu abo walimu okusosola nti bano tetubakwatako mama ne basigale maka oba atali kutya. Okay. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, kankwateyo omw asembayo tubenga naffe tufuluma studio. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ani oyo? Hakim. Okay. Teneramu. Kanetwaka mwana watu kakutuzi. Netwaka yakusule. Netwaka muganyi. Ifulema nyelikutonya. Sheikh, tulina amasimu, tulina ebibuuzo abamu babadde beebaza mulimu n'okusaasira omugenzi. Mu bibuuzo tulinamu omukulu Muhammadi asinzidde bayita Malale kiri Teeso. Malale abadde agamba Bilali yali omu ku 15 abasooka okugenda Ethiopia oba bamusanga Ethiopia bajje naye. Manadda mu basenga okugenda mu Ethiopia Bilali teyaliko era nga ne Abubakar Siddiq naye bw'ataaliko era nga ne Khadija naye bw'ataaliko. Okusenga kuno tekwali ndi bonna abaali basiramuse nti baali balina kugenda mu Ethiopia anedda. Omulundi ogwo abantu nabbi bw'amala obbategeeza nti twandibadde
tusenguka netugendako wano kati buli omu yatandika oganda nze kaŋŋende gundi ono yasinga okubeera obubi gundi agende kakubanga kati olwedde ekyo nabbi agenda okireeta babelievers baali basusse mu 50 yes kubanga daawa siriya yokka egenda okuggwa ng'abantu mu nnyumba ya Arqam mutabani wa Abil Arqam nga tebakyatuukamu nga basuka mu 50 kati bano abaagenda abaasooka okugenda baali 15 naye baagenda beeyongerayo mpola mpola mpaka ne baawera abantu 83 naye ng'okuwera 83 tekitegeeza nti kati eno baali baweddeyo Abubakar Siddiq baali basigaddeyo eno kati Bilaali teyali mu abo abaagenda kiyinza okubeera nti Bilaali engeri gye yali aguliddwa ne Abubakari kati yali afunyeko kuka immunity akatono kubanga Abubakari yali omu ku bagagga yali omu ku bantu abaliwo respect mu Makka era mu bantu abaafuna ku bibonyoobonyo Abubakari teyaliimu kubanga yali min ashrafi Quraish yali omu ku banene mu Bakuraish nga kibasobola mukola kati gundi ono Bilaali bingi nti yali wansi we kati oyo yali awonye emiggo ng'akomye ku giri wano nga tajja kufuna mu mirala ate kati ng'oggyeko ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam nabbi ate neyamala n'amusembeza aye n'amubeera kumpi nnyo kati mubaasenguka temwalimu Bilaali teyalimu era oli yabuuzizza nti okutulugunya kuno kwalimu engeri y'okusosola nti mulimu abalala nga tebasobola bakwatako nga bayikirizaamu abo yani kati tewaaliwo nkambi nti wano webatulugunyiza okujjako nti nze omwana wange bwe yasiramukanga nze kayinza amwekwatirako bwe mba n'omukozi n'asiramuka nze amwekwatirako nimpa emiggo nimpangisa abanaamunkubira naawe owuwo bw'asiramuka naawe ge kennyini ng'obyekwatiramu akati emboko bwetu byali etabuka kati temwalimu segregation nti ono tumukube ono simukuba okujjako nti mubaali basiramuka mwalimu abanene nga temwina bwe busobola mukwatako kuba kati ojja kwesanga nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasiramuka najja ne yeetooloola Kaaba nga tewali amukwatako yadde n'omu naye ng'ate Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yavaayo najja okwetooloola Kaaba yagyetooloola omulundi gumu gwokka bwe guti agendo gati atambule ogwokubiri yenna nga bamukubye ng'atiirika musaayi Abdullah ibn Mas'ud nolwekyo baali banene nga bw'obeera omunene kwoli abantu babanene teri akukwatako naye almustad'afun abali abanafu abo be basinga okukosebwa era nga bwe kyali so nolwekyo temwalimu kusosola okujjako embeera bwetyo bwe yali kyenda musatu katonyeza mafema abawuliza abalungi katubenga omulala abadde abuuzizza omukyala eyayonsa Nabbi oyo alabika gye twatandikira bambi oba yaze luvannyuma naye nga twagamba nti Nabbi yayonsebwa Amina nga yakamala okuzaalibwa bw'amala okuyonsebwa ne Amina n'ayonsebwako ne Thuwaiba bw'amala okuyonsebwako Thuwaiba n'alyoka atwalibwa ne Halimatu Saadiya n'amuyonsa emyaka egyasigala bw'atyo Nabbi yayonsebwako abakyala basatu niwankubadde nga abamu bagamba nti yayonsebwa abakyala 4 abamu bagamba 5 naye ng'amannya ge gasatu gembaze Sheikh tubadde twasuubiza abantu okubanga obawe ennamba twayogeddeko ku Yusra Islamic Primary and Quran Memorization Center eyo registration yatandika programu y'ekyumule egenda mu maaso era tugenda kugimaliriza ku 25 inshallah taala twatandise okuwandiika abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 mpa omwana nsomese tunyweze omukwano bw'obanga standard ng'olaba nti ababo tebasaanayo akati yamba ku bamulekwa bennyina sakusulira omwana omulala gw'owuwo mutwale seeta naye osasulire omulala omunaku ajja kusoma wano abantu nabagamba luli nti ffe bamaseeka abasinze okusoma background yaabwe y'abanaku
era singa onaaba weetegerezza seeka asomye nga mugagga ewaabwe nga bagagga batono bayinza okuba nga tebaliiyo obanga batono. Nze nasomera wali eddooko Namataala, Seeka Rashidi Wafula naye yasomera Namataala awo, Seeka Ahmad Wandege yasomera Namataala awo, Seeka Elias Apado naye yasomera Namataala awo, Seeka Nuhu Koyire yasomera Namataala awo, Hamza Koyire yasomera Namataala awo, Seeka Paul Disikazi naye yali Gunuru n'agenda e Namalemba. Ffenna ojja kulaba nga Mufti kennyini yali Natteta, wali mu kyalo wali ng'ogenda e Bugerere, we yasomera primary n'agenda e Bugembe. Ojja kulaba nti abantu bonna babeera banaku. Tulina abaana abanaku naye ng'obwongo bukola. Bujjangu osasulira omwana oyo fiizi, kubanga ababo tebajja kusomerawo, baagala basomera awali kalina, ate nga wali kalina teriiwo. Kati omutwale seeta kuuma lubiye awali kalina agowuwo, kati bano baleete basomera awo ate be banaakulombera edduwa enkya. Akanamba k'essimu 070222200 oba 0778 95 8739. Nja kumaliriza nga njozaayoza Sheekhe w'ettwale ly'Embaale, Sheekhe Abubakari Makombe olw'okumaliriza ebisomo gye. Bamutikkira ku Lwomukaaga era tugenda tujaguza ekintu kyaffe ku ofiisi z'ettwale. Sheekhe Makombe guyozaayozeza munnange, tujja kubeera wamu insha Allahu taala. N'abali mu kkubo abakyajja namwe mujje tweyongere okubeera okusoma eddiini ya Allah. Wabarakallahu fikum. Badengi menambala musiza nsaba Allah batukuumire. Wajazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Omulizo omulungi owakyenda mu 3 Katonyeza FM wetu tuuse ku nkomerero ya programu yaffe ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubadde mu mwaka ogwokuna nga nabbi afunye obubaka, oba omwaka ogwokuna ogw'obubaka, ate nga n'obubaka bwennyini kati atandise okuba nga abukola lwatu, daawa nga agikola lwatu. Byonna ebibaddemu tubiwulidde. Tusaba Allah atusinkanye olunaku olulala nga ffenna tuli balamu. Musule bulungi, mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.